Gashumbanga namujja mukomera ate ngabba bantu Gashumba yabba father emmotoka namba kati yali ku mwana wa Sewungu wakola ki wamanyira ekisembayo talowooza nti nze ajja kunsuubuliramu wa Museveni genda wa Museveni. Honorable Sewungu ewa Museveni yoga wanupu omulala Frank Gashumba olukwe aluse Frank Gashumba mubbi mufere ajude bigambo bya Honorable Sewungu ngaye abadde amweyimirira mu makomera agenjawulo bwino uno amulese kati buliza bulungi nnyo obuzibu bwavuddewa Frank Gashumba atandika okuperereza Sewungu amugamba nkutwala mu State House kufuna ku ddene. Honorable Sewungu abigaana. Frank Gashumba agenda maaso ayita mu mukyala we Honorable Sewungu era still abigaana. Mukyala wa Sewungu amugamba va ku bba wange. Frank Gashumba avaayo atandika omukola kye tuyita blackmail okusinza ku Honorable Sewungu agamba nti ono munywanyi we bamanyiganye ekyobola akyamwanguye agamba alina n'obutambi bw'atadde awo mu maaso njagala obyerabireko. Kitegeza kungo ino mukazi omuntu nga Gashumba oyizo genda wa mukazi wa muno omukonvisi mu genda wa Sewungu omukonvisi mukazi wange yali ayagala mukwana tugende eyo mwe kibuuza nti because those are the things mubuuzo manyira agambye mukazi wange olwaleero mbugwe toli weekalungu twakujja mu ankole omuwaso omukazi abakyali we waabwe gy'amujja kyagambye mukazi wange ku simu mukazi wange ambuuza mba wange omwagazaaki wangamba ogenda wa Museveni n'agaana nonesebako negamba musajja muleke naye kakati okubira mukazi wange azibu njagala ondageyo omuntu gwe bagabula wannemere oba gwe bawa ssente mundage ndagayo omuntu omu gwe bawa ssente oba gwe bagabula emmere abantu bajja lwakwagala kyekyo mubbi mufere Gashumba yabba father emmotoka namba nekankubuulire ajja kumpaabira njagala tugende ku nsonga zennyini nedda nti njagala agamba sina So what? Sewungu nze namuleta nze omukubamu wagira 2011 nga teri muntu amanyi Sewungu ndio ampabiri muvumyeko muvwadde 2011 ngensi yonna temanyi Sewungu I believed in him kakati ekyenjagala nkolekitinge olimbiramu kyenjagala nkolekitinge nze ani yali tamanyi Sewungu nabeeranga ku mambo bado nali musomesa ku Shimoni nali ndinga demonstration mu Kampala ez'abasomesa emisala nali nkulira abasomesa ba Kampala mu Uganda National Teachers Union nze yatamanyidwa Gashumba olwokuba yakola obubbi nze nali manyidwa mu layini ya bubbi Gashumba yande njagala mubbi mufere mutakuzi adize nali mweyimiridde no you were member of parliament honorable nkidamu nze njogera okumweyimira nkidamu mubbi bwe no second honorable omuntu bwe yayimira kiba kitegeeza nti koti emusalidde omusango of course baba ina charge tekuba musango no but as a member of parliament njagala oleke tukole program go wanzikiriza nzije nkidamu Gashumba mugambe bwaba yandeta 2011 alageri kodi we yantuuza meeting na tula naye nebe yandeta anyanjule mu bantu nze Sewungu ekyokubiri boyogera Sewungu ne Gashumba tuli mu level yemu mu bantu nze Sewungu nontona ne Gashumba nogamba nti Gashumba zokusabira kaluma iwe kayika konna goza jali mwena ali mbamwesiga oyo mugambe kati ongambye nti sebo kubuulira alete record we yandete kalungu abe kalungu bawulire malebo blessing bakubeze kalungu oyo obuyaye bwe mbadde nsirise ngenda mufungulo lwa leero nemuwagira owulira Jatwala amalobozi gala ge videos tyalesa amaanyi mu bantu afune sente ekitagenda mugazi nkuga ati mbina gambye nze yantukirira wange waka njaze anjogere ne Museveni mu nyumba TV nzina nidambu kabera ate nja bijjayo nja azze joli wange mu nyumba wange e Kampala wano akute mukazi wange musisinkanye njagala olabika nawe gwe ina amanyi ku Sewungu nga babi wa ina amanyi ku Kyagulanyi kyagamba mukyala wange mukyala wange namugamba nvaako nagende wa muganda wange Gabiri Emmanuel ngenda kwesimu omukubire wano kwali ku radio namugamba amugamba kimera yamubuuza nti ku saawa eno olumba Sewungu kyesaawa entufu mu Gashumba yandeeta kungu oli munda 96 wagira Museveni never wali kada we nali mwale machini never Sewungu ngende ni banambuze bonna never kamudemu mumugenda namu bona bachenda ali mu yevuliwo from when NRM to DP from DP to NUP there's a fact munde tere mu studio honorable Sewungu munde tere actually damukalangu okumanya
ekintu ky'okutujja mu city kyannuma ntambula n'ebiwandiiko ebyo mbina ne musawa kanjetandika obutula radio 4 radio 7 ne radio 8 nga kyakwisa mwami era okuwona kwange simwagala kulaale yange hata girinyangako simwetaaga kubanga erinnya lyange lifa bino by the way kungu gwe njagala nnimbe gwetamanya abakwano bo manyi nti bakyamu naye nga bakwano bo tobamanyi oyo Gashumba somulekera sente dazitereke wiki mnamba 20% on me no njagala nziremu ku nsonga gyombuuza sagala otye kyenjogera mwami kungu but let me direct the teyasoma nakyo njagala kibere ku let me direct the show sir mwami Gashumba yakuwagira mu 20 tampagirangako era bakumpagira nandigudde tampagiranga mugamba ku ebifaananyi n'erale we yayimirira ng'asabira Ssewungu akalulu kye nayogera naye ekituufu kiri kintu eki yali mvuganya yigowe NRM yagenda nga kitawe we yatuzanga enkiiko za ena zinonya akalulu ku kyalo kwe tuva ne mugamba nti wammwe Mr. Igagwe ngenda okuwangula enkiika zituuza wani wa kitaawo era saayomba na kitaawe nasigala mubuuza ne maama we oba ntegera kyeŋŋamba kati Gashumba tampagirangako tampanga ku ssente z'akalulu nze tali muwadde ssente gwe wali wadde kwa Gashumba emirundi n'embaga ya mukazi we namuwadde ssente ekyo nkiddamu ne ku mukazi we namuwadde ssente embaga yange nagikola bbiri gumu okiwulira nagikola bbiri ebiri yajja mu meeting nti yampadde olwataano ebyo saagala tubigendemu naye njagala tugende ku nsonga zayogera nolwekyo ekyo kimu kizeewo bw'abanga yampagira kwe mu kalungu ajja alagewo yalinnya kulaale yange n'otukana okuyita ku ssenga wange n'omugamba nti oli tusiranya paka ku muntu asembayo naye nkulayirira n'abaaliko ku mirembe giri baali bagagga ogenda kusiranya famire yaffe shuwa naye olulumba famire yo erikaaba mu lwatunga ensi eraba amazima ga Katonda natandika okolima mama wange wansabira kati awo tuba tugenda mu bato ya myoyo amanyi batunda gwe obunzaali baje babukolera fena tubusanga mu maduuka oyagala tutandika okunoonya bye babukolera tugwesindikira ewaka ayagala kuzza mbuzira kumwa mukirira mwenna nze gwoba osubiranga ndyagala kuntuga ebyo bemupangapanga eyo gwemanya naawe kunoonya etandise nze omulabe wange musabira ziredduwaze mwine enkambwe nti gwe komaawo nomuloga nemuloga oba banfererayo naye amazima nze olugendo ndutandika nze newundakirira nga omulabe wange nti omusajja ali Somalia agenda kumukutambuliza nga bweyagala ngende Somalia sideringa ne mulabe wange bintu biri positive nti bino bagamba nti wakuba ku kono muweddio kati nesigazeewo ki mwategesa ebivulu byammwe ekyotera ekyange mwakigobayo kyokka bagamba tebalina temuvaayo kunnyonnyola ekyange lwaki kyo mwakigoba ku kyalo amazima gennyini RDC vaayo obeko kyoyogera DPC vaako obeko kyoyogera n'oyo abayite emmanju abatuma abalimbalimba njagera kutta ebyenfuna byammwe otte sente zange oddeeyo okinekine okuba wawummula ekkundi bamulaba bangamba tava mu loogi z'emakindye bangamba tava mu loogi z'emakindye omusajja oyo mugamba mwana gwega kutta sente zange gweweyita kimwana fe famire yaffe ogiyitako bulijjo ng'ogende eno mu faamu yo abantu baffe bamanyi banaku ata sente zange oli eyo weewaana ku kyalo naye nkulayiriraga nnyabo nawe olina olumba olukusobola gojja kulozose sente zange naye olina olumba olukusobola ngenda kujja eyo nzija eyo tegeka buli kimu oba mayembe oba bikompola tuga nzija eyo nja kuyimbira abantu bange ku bwereere nja kutegeka sho ya bwereere mu sitenseni oba musiba oba mutta oba muyuza byenkoze ku nsimbi koze kyotera tusimbudde kyoba omanya kami katono oyo Goliath nze Dawudi ogambye nti oli ye Goliath nomaga kutta sente z'abantu Katonda ekisooka tusaba Katonda yennyini kubanga obukulembeze buva gyali yatunule mu ggwanga mu beesimbyewo yalondeko abo abalina otukulembera emyaka egiddako 5
era nsaba nammwe abeesimbyewo temugenda mu masabu kubanga munnange sitaani bwaba ye yakusponsalinga oba ogenda tukulembera otya mugende mu masinzizo gye basoma Katonda omulamu musome babasabire temugenda mu masabu ekirala mbasaba mwenna tubeere bumu beera mulamu even after elections making sure okuuma emirembe kubanga si buli kaseera nti kyoyagala kyekirina okukola oli mu kyoyagadde kiyinza obutakola naye tukuume emirembe obeere mulamu n'okulonda nga kuwedde mukama abawa omukisa nsaba nga tuyingira mu kulonda tukuume emirembe ffenna ate okulonda bwe kuggwa osigale ng'oli mulamu.